Ensonga yaffe tuleese wano tukooye ejjoogo ly'abayimbi. Tukooye ejjoogo ly'abayimbi okutufuula abapromota oba ba event organizers oba batuyite bonna kye baagala oba basuubuzi oba ki. Okubanga buli gavumenti eno buli lwerowoozaako erowooza bayimbi bokka. Ffe tutwala ng'ababbi abanyuunyuusi. Ekituleese wano ewa minisita Betty erinnya liyitawano Betty Akena wano ye minisita atutwala amongi okujja okumugamba okumulaga obutali bumativu bwaffe. Twagala kumanya ku billioni za 3.3 ba event organizer abateekateeka ebivvulu tulinako ssente mmeka. Kituleese wano lwaleero. So mwagala ssente? Twagala ssente, twagala kirala kubanga twagala ssente mu zissako zaffe. Kubanga ffe ba event organizer oba ba investor abasookerwako ffe tufuna ebizibu buli kaseera ng'ebivvulu bitusaze. Bapromota abasinga bali mu mabanja lwa kuteekateeka bivvulu by'abayimbi. Teri muyimbi yali agudde lwa promota naye ate bapromota bali mu mabanja olw'okuteekateeka ebivvulu by'abayimbi. Kakati ate buli kaseera baakwata billioni 5 ne bazibawa. Tetubalinaako bujja. Beetegeke ne musobola otuwulirayo ebivvulu bye bategese ebisatu. Sente Eddie Kenzo yazirya ne banne bayimbi banne aba federation. Betugenda era okulowoozaako kuba Eddie Kenzo kati ye problem. Yagenze n'abagamba bonna nti baffe bapromota tuli babbi, tuli banyuunyuusi. Naye nga ffe tulina bapromota abawera 6 nga bagudde lwa kutegeka Kenzo. Bakutegeka bayimbi. Ebivvulu byonna ebisaze abapromota bonna bannobati bonna baketti baluba event ba Emma promotion balunywa yakava mu event jo eyakabuye Ssemboga n'ennyumba ne bagitwala. Tebatuta ya muyimbi Sara Kitone mwamulaba nga ali mu labonita ng'obutebe bumutunuulidde. Temuseka. Yategeka ntaate promota yategeka ntaate musubuzi w'amasimu bamuyita Isa 206 zaafa. Bwe twogerera yategeka King Saha bamuyita Umoja yadduka ali Kenya. Ate nga abantu mulaba abantu baali ki? Baali bangi. Naye ebizibu ebisusse obungi bajjo event kirya process professor yategeka Clever je. Ofuna bulungi. Taddaga ngulu yazzeemu okutegeka jjo ng'ali Busoga. Bino bye twogera saaga tubisaagiramu. N'olyoka olaba omuyimbi buli abayimbi bonna 9 ku 10 bonna balina ssente z'abapromota. Ffe tuteekateeka ebivvulu by'abayimbi abo. Essaawa zino kye mulabye wano eyategeka ekikadde mumanye ekivvulu ky'ekikadde abadde amubanja amukwatidde wano n'adduka ng'omuyaayi. Aliima Namakula w'Ekimbeewo yeetegese naye federation yamuwadde ssente naye nkulayirira wadde 2% baagijjeeyo. Ekyo kye kiraga obuzibu bw'abapromota. Twagala batulabe nga ababbi abeeyagaliza ennyo. Promota baateekateeka ekivvulu tuwa abantu emirimu. Tuwa abamaneja b'abayimbi emirimu, tuwa ab'ebyuma emirimu, tuwa ababodaboda ne bavuga abantu nga bayita mu kivvulu, abakyala ne batunda emmere mu bivvulu byaffe. Bonna bookya enkoko, saaluuni ne zikola, perfume, engoye, bakanyaba ba security. Ebyo byonna bijja abo bonna bafuna ssente lwa promota kuteekawo event eyo. Naye katono nnyo ebiseera ebisinga omaliriza promota omuyimbi azze ng'omuwaddeko deposit n'alemera mu mmotoka endeberwamu n'ajambusa n'agamba ninze balance. Naye nga ggwe ssente ziwatadde mu manerenda eyazikuwadde yali kunabana kuvaako. Ng'ate wategese ye ssente ozigjeeyo bamanerenda ali ku mulyango aganya okuvaako. Revenue Ensonga etulese twagala ssente mu ssako yaffe. Minisita atwekwese kye kigambo ekituufu. Minisita Betty atwekwese taliiwo naye bwe twogerera betuva wano tugenda ggulu kubanga ye mukama waabwe. Jenosali Musale tugenda ggulu era betuva wano ba minisita bo basaze okwekweka kati tugenda ggulu. Ne ba memba boogera twamuwandikidde ne tumuweereza ebbaluwa n'agifuna ne ku email naye asazeewo kwewamba. Naye tugenda kunoonya mukama we. Tugenda kusaba Bwana Lubaale ssente ze baaweereza be baffe abatukira president tumunyonnyola. Nga bapromota ebintu bye twayitamu byonna president tumunyonnyola nga twetaaga obuvujjirizi okulaba lutya bwasobola okuyambako industry. Mu kulirizinga ssente bazirizinga nga ati yonna bagitaddemu buli omu okusobola okufuna ku ki ku ssente. Olw'okubanga ffe tuli eno bannaffe b'abayimbi
kati bayagala kubaako ngeri gye banyiga mapeesa bakyuse olutambi lwa promota lwe batandikawo nga baagala okulaba ngeri ki industry gyesobola okuyambibwa ne bagulawo zissako ne bagulawo biki ebintu ebisobola okwera president n'aliriisinga ssente lwa nsonga eti ate ekyo kye kizibu kya pulezidenti nti ye omusajja amaliriza okutereeza eno wansi ne twonoona pulezidenti okuliizinga ssente yaliriizinze lwa nsonga emu egamba ayagala indasitule etereere abaana bano babadde nga beewola ssente babeeko we bazijja babeere nga basobola okuteekeka ebivulu byonna nga tewaliwo kigamba nti mabanja ayagala URA etereere nti bino bye tugenda okusasula emisolo gitereere kyabaana baagamba nti sasula emisolo nga bateredde basobola okusasula emisolo gya gavumenti bulungi nga sisitimu eryokke kati ate pulezidenti yamaze okulirizinga ssente z'abapromota ekitundu ekimu ku kyo kati ate bw'olaba nga ssente zitandise okwevuga mu ngeri etaliimu kigambo kigambibwa promota bwe binadda ku pulezidenti ne bamugamba nti ssente zigenda wa muyimbi agenda kuwulira ati batuyita ba so-called promoters semanyiso anti kyetaaga n'omulala naawa ffenna n'ofuna Haji chairman Haji ekigambo kyayogedde kyengoberera kuba ndi mabega wa pulezidenti era ndi wamu naye buli kyayogera kyonna sina kyempakanye mwebale nnyo bagambye kyayogera kyonna kyengoberera Minister Choyo Wanji ate minister togambe kubole nogamba otajjawo kakati bekibanga Eddie Kenzo yakulembeddemu ekikwekweto ky'okulaba nti bapromota tebafuna ssente njagala mumpulirize bulungi Eddie Kenzo ekisooka president wa federation ofuna bulungi ekisooka bawa minister Honorable Nyamutolo ekyokusatu muwabuzi wa president babanga tasobola kuwabula president ba promota tuli bansonga okuva n'olwaleero tumubaninze okuddamu okumpangisa ku stage yaffe ba promota bonna tubaninze Eddie Kenzo bawa Namutolo Honorable Minister wakati mu kumuwa ekitiibwa atulaze nti tatwetaaga yatukuba enkokole wa president kubanga muwabuzi amaanyi gaffe ba promota ebizibu ba promota be balina bwe tuwogerera munnaffe bamuddusiza emisinde ono nga bamubanja temulowooza nti oyo Katemba oyo yategeka ekikadde kyasemba oyo yategeka Sophie Nantongo n'akuba Baana omwana wa Baana bwe yawa bizinesi ya Baana abadde alina ne reference amunoonya addusi mumulabe si Katemba Eddie Kenzo ba promota ffenna abegattira mu kibiina kyaffe tumubaninze obutaddamu kuyimba ku stage asooka alye ssente za federation bwe zinaggwawo tunaddamu okumulowoozaako tubaninze tugende mpolampola be tubaninze obalabye ekibatuuseeko abantu bonna be tubaninze mulabye ekibatuuseeko kyenkugamba ebbanga mpulirizaako ekituuse ku bantu be tubaninze mukirabye Eddie Kenzo n'abamukiririzaamu mu federation tugenda kubawa lisiti y'abali abayimbi ba federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamusi bonna Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina abapromota basudde 5 balinga 5 nga bategese Eddie Kenzo ebivu ne bibasaana badda mu kyalo tewali muyimbi yali agudde lwa promota Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ngozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso Kenzo ayinza okulwawo okuzaayo amawulire batubuulire minisita alina ssente aliwa ebintu by'emirembe tata yemuleetaleeta tebikola yogerako eri eggwanga ono ye mufu akyali omupya yategeka buwembejja ssente bazeegabira onatolako obuwumbi 2 onatolako 3 mwala bazibasokotuwa bwe tubuulire alina ssente aliruddawa wetwogerera olwaliro minisita atwekwese minisita Betty atwekwese naye tubagambye ti Saturday tugenda kubeera wa mukama waabwe Jeno Salimu Sale naye nga Eddie Kenzo ye tumujje ku stage paka nga zeeyo wa president amutegeze nti bapromota batuufu be batuteekamu ssente be basaana okuwa ssente essaawa zino bwe twogerera minisita Ngobi yatugambye ziri bilioni za 3.3 twagalako bilioni zinga 15 zibambi
kubanga ffe tuteekateeka ebivulu omuyimbi afiirwa ki kyemugamba sente ze bawa abayimbi babawa sente bagende bakole vidiyo nvudde kazindaala ffe tufune sente tuleme okwewola ku bantu tukoya amabanja tutunze ebintu byaffe twalina amamotoka gagenda twalina buli kintu kyagenda kati batuwe sente tuleme okwewola mu bamanerenda kyekyo nze nina ebizibu byange naye ndowooza kati gavumenti eno kyetulina okukola okutegeera nti tuli banyiivu mugenda kulabako ku muvubuka eyo kumako omuliro mu Kampala wano mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abakulembedde NRM bino byonna n'ennaku gye tulina wano lwa NRM tubawagiridde mu nnaku tukulidde mu nnaku batata baffe bakoledde NRM mu nnaku batusa okulitaalinga nga baavu mu nnaku naye abavubuka bafuba okukola nga bwe twekozesa buli kyetukola tekibeerawo tekirama buli kimu baakiwamba buli mulimu gwonna ogw'amaanyi gulimu baganda baabwe gulimu baana baabwe NRM yaffe nze mukimanyi bulungi ni mutegesi wa bivulu najja n'obumbi wange obuwero bubiri nengerekebwako emisolo nensumbuyizibwa poliisi nefuuka poliisi baradisi ne bafuuka baradisi kati gavumenti kyeno gye tukoleramu negyo gye tuweereza nobeera ng'olina ekivulu ng'olina n'okusasula ofisi ya radisi sente twaza musango kifa abategesi b'ebivulu gwe nobeera nga gwawagira NRM gwogyesibako ate mulekerawo engombo y'ekisiro ey'okuwoza simanya mu muzikiti batoza shahada omupya NRM ke kamanyiruke bayina ne bakwata sente baziwa batali be NRM fa bali mu NRM tebatulaba nga bategeera ne mwerabira nti no musiramu asobola okubeera mu muzikiti nabanga takyamanyi na kusaala mugenda kutulemeza okuddamu okusalira mu muzikiti nga tetusobola nakukola na wuzu lwambeera yakulowooza nti no muyina kutoza shahada buli mupya jja mbabuulira nze nesimbawo emakindi nga mmanyinza omugagga wange gwe nnina ali omu ye General Salim Sale kubanga ye waaba neetaaga antuma kati mukole kino lwe namwetaaga nga neetaaga emiliyoni at least 2 nnoonya akalubu kange yannyima ne yeewamba gojja kumbuuza mbu yandimpadde ngaani yamanyi kulwaki namusaba era kyova olaba ye gwe natabukidde esegedde bulungi yampita eggulu nansuza emyezi 3 nembeereyo nga masikini nawuzika nga nsasudde miliyoni 2 ng'ate miliyoni 18 za hoteri nga ne hoteri zaabwe hoteri ye kaka kutwalizaamu yampe miliyoni 2 nga nakuva ggulu ku taxi ntuuka mu kibuga Kampala nga sirina na za boda kubanga ezimu zaaliko nga bazitutte sente babuloka olaba obulamu bwe tutambuliramu abatwegomba tuli bubi nga tuli mu gavumenti gye tuwagira kati sente mukazi baleese zimukayanira waneeno wano tewali sente ze baleese wabula tuzze wano kubanja batuteere sente mu ssako yaffe y'abapromota baddiddemu obumbi 33 ne babuteeka mu ssako y'abayimbi mutujogezeza abayimbi bebeetegeka abayimbi batwavuwazizza muyimbi kyafuna looni ng'alina ekivulu bapromota ffe tufuna looni mulimu embeera gye mututuusizaamu omwana agenda kwesibako lwakuba tetumanyi ensiko yonna bagisaaba twaligenze mu buyeekera nze nkubuulira wano wetutuuse tunyiize nnyo singa ensiko zikyaliwo mwali tuwulidde yembeera gye mututuusizaamu mabira naye bagitema munda kungulu giraba ku kkubo kokka tekyaliwo ate bonna be bagitwala mubbye buli kimu ne mbaawo zennyini bazitutte nga zaabwe ennyanja bagiggala tewakyali kikola emmwanyi yafuuka yaabwe amajani ebbeeyi yagwabeka nnungu tebakyayingiza mwe mwagala tukole tutya mukenzo bamubaniza okuyimba bapromota bange basazeewo kyebasalawo kyengenda nakyo ate pulezidenti seba pulezidenti sooka okome wano tetugenda kubaninga Kenzo yekka buli ali mu federation ya Kenzo tugenda mubaninga ate tugenda teekawo embeera nga n'ekivulu we kiri tujja kujja tukolengawo ensasage kireme kubaawo tubisobola ensiko bagisawa naffe katuyeekereraawo kati pulezidenti agambye abayimbi mulimu abamu ono mukama wange kyayogera kye tugenda ate ebimu tugenda kweragira kati kuba naawe oyinza okuba nga bakama bo batya ebimu tugenda kukola ffe abamu ati mujja kundeetera okuseka nga ate nze ninakuyamba eno ensonga eri serious omuntu omusajja gwe bayita Norbert event tuleme kulowooza nti ali mu katemba ali mu muzanyo omuntu asobola okwekyawa ne yeeyokya nga mumulowooza ali mu kusaaga omusajja ono yajja mu music industry ng'alina $500 million notunula embwa z'amanja famire zanjabwa
omusajja n'emitwalo yasooka- 10 era mu nsonde omusajja- transport sirikako president ayogera era ogenda kumpa transport anzija wano sirina ssente Mumpulirize- ayogera amazima banaye mumpulirizeeko bulungi ddala mumpulirizeeko bulungi omusajja gwe bayita enyongera. Eddie Kenzo omusajja gwe bayita Eddie Kenzo tumanyira kyekizibu amanyira abapromota mbu tetulina mugaso ŋŋenda essaawa zino nga ye tumubaaniinze obutaddamu mupangisa yes naye tugenda kuddamu tutunuulire batambula nabo mu federation abasinga okuleeta amalala nabo tubateeke ku lisiti ate promota agenda okuddamu okupangisa Eddie Kenzo tulaba nti alina emmundu bawa minisita baba agenda ku stage agende ne element tagenda kuddamu kuyimba ku stage paka ng'akubidde president essimu n'amugamba bapromota batuufu tulina omugaso mu music industry kubanga yatunafuya kuba yatunafuya yatujoga yatumanyiira era tubategeka mbulirayo ebivulu 3 bye beetegekedde abayimbi okuva le baba wa billion 5 Sesha Mayanja okuva ekivulu teyalajana yagamba atya Sitesa ya Mayanja yagamba nti bapromota mubaleke bali sente zaabwe yafuna sente yavaayo ne sente palaso yakavaayo jjo sente ze yeewala mu federation zaddayo yazizaayo atoyo miranga myerere kakati omusajja gwe bayita Eddie Kenzo yatuyise baddimota agenda tutegeera Jeno Salimu Sale ku lw'omukaaga bammemba ffenna tambula mu mbeera zo paka njagala omulabule eggulu nzijanga promota sizinga wa NRM bino birala eggulu ku lw'omukaaga ssaawa 5 tuli ku gete tugenda kwebakabulira naye ayitiriza ejjoogo mulinye basi abaloole tusinkane eggulu tusazeeko jenda twagala ssente z'abapromota busako okimanyi luli twali mu bantu omeka luli genda namba luli atomedde Kuno buli bwendo okabba bubbi wano bantu